kati okulya bwenti Abaganda bajjamu ebintu bingi nga bigwa mu kulya ne babifuula ebisoko naye nga bidda ku kulya ebisoko ebidda ku kulya kati nga bwe nakugamba nti omubbi namusanza abba embuzi zange ne tulya amatereke oba mukagundi yanvumye ne tulya amatereke okulya amatereke kwe kuyomba ne munno kabe kasinga oluyombo olwo ne luvaamu okulwanagana ne mukulwanagana kwennyini kwe kulya amatereke ndoza gaba amawolu ne mugavumbulayo nga muli mukavuvuŋŋana ako bye bakukulidde mu kulwanagana okwo ne mugasowolayo ne muli amatereke kati waliwo okulya engere twalidde engere kukakananga tutuuse essaawa 7 kwe kutambula olugendo olunene ate nga bw'oyanguyiriza kwe kulya engere tambula olugendo naye nga temuwumula nalaba wano ab'ennamugongo ng'oyinza okulowooza balaga wano naye sebo nga balya engere nga batambula banguyiriza okwo nno kwe kulya engere okulya emyungu obuteesokoola kwanguyirwa okukola ekintu okulya emyungu obuteesokoola kubanga togaaya namu bw'oba olya emyungu togaaya namu emyungu gy'emiboga naye gifaananamu nga ensujju obusujju obuto obusujju nga buto giba mitonotono nga miwanvuyirivu gy'emyungu kati bw'oba ogirya bwe kituuka n'okuwa amalibu bannange kati kwe kulya emyungu obuteesokola kwanguyirwa kintu ekikwanguyira nnyo nga tolabyemu na buzibu bwonna kati waliwo ekisoko ekigamba nti okulya omuntu mu ngalo maama abo be balya pulezidenti mu ngalo ffe tulina ne kyetwogera bamulya mu ngalo oba balya minisita mu ngalo be baleereetana naye buli wadda kaakati kwe kubanga ofuna ebintu ebirungi okuva ew'omuntu oyo katugeze obanga pulezidenti omuntu oyo gw'olya mu ngalo ng'ofuna birungi byereere kwe kulya omuntu mu ngalo kuba kufuna birungi okuva ew'omuntu oyo kati waliwo okulya ekimuli naawe tondya kimuli leka maleyo ensonga yange lwaki ondya ekimuli kwe kusaza omunno mu mboozi ng'abadde tannaba kugiwunzika gwe n'ogimusazaamu kati okulya omuntu ekimuli kyava mu kwegamba waliwo nedda nga tukyasoma ebugoye SDA primary school ng'enjala etuluma nga tuyinza okusanga obupeerapeera obwo nga buleese ebimuli obwo bumuli era n'ekyo vola nti tuli balamu ffe tetulwalalwala twagayagayanga obwo obupeerapeera nga buleese obumuli ekimuli ky'eppeera oba ekimuli nga bwe kiba kireta nga tubikwata nga tubugaayagaya naye nga mune tetumanyi makulu kati kiringanga tekinnaba kuleeta kibala kyakyo gwe ekimuli n'okirya kyekyava mu kisoko kino kwe kusaza mu munne emboozi ng'abadde tannaba kugiwunzika kwe kulya omuntu ekimuli abadde tonnamanya gyagenda kuwunzikira ate gwe n'omusazaamu kati kwe kulya omuntu ekiringa kulya kimuli kya kibala naye nga tekinnaba kukola mirimu gyakyo oba tekinnaba kuvaamu kibala nga kirina bubeezi kimuli. Tulina enjogera egamba nti okulya mu lulime ne mu luzise byonna bisoko ebisoko bino byonna biddira ku kigambo okulya mu lulime ne mu luzise kwe kubanga buli luuyi kwoli ate nga tovaako oli wa UPC ate olugiro oli wa NRM kakati kachiko ka NRM ng'okatuulako n'aka UPC n'okatuulako kakati notandika okulya mu lulime ne mu luzise kale kibanga kiringa okuba ow'enkwe wakati mune bw'otetengerera kuba kiringa kuba musamize ate ne ku sabiiti ku makya nga kwomugwo gw'oyimbisa erako oluuyi kwoba kulya mu lulime ne mu luzise. Kati waliwo okulya mu ndago natandisa okulya mu ndago kwe kuyimba naye nga nakyo kiva mu kulya olya mu ndago twalya mu ndago n'owulira nga wenna naawe wooli kayimba kakusensedde. Waliwo okulya obumere
kwe kukambuwalira omuntu kabe kasinge n'okumukuba n'omukuba. Omwana yasodde ssente zange bwe yakomyewo n'antegeeza gamawulire namulidde bumere. Yamukambuwalidde nnyo kabe kasinge n'amuyisaako n'owembuya. Waliwo okulya mu ttama. Nange nendya mu ttama nga bankinako nnyini. Kwe kuboggolera omuntu. Okulya mu ttama kwe kuboggolera omuntu. Waliwo okulya obuwuka. Yalidde obuwuka ssebo. Bwe yatusanze nga tuzannyira ku luzzi n'ali obuwuka. Kwe kukambuwalira omuntu ate ekisusse n'okisussa n'omukambuwalira nnyo. Okulya mu ttama kwe kuboggolera omuntu. Okulya obuwuka kwe kukambuwala ekisusse. Okulya obwami kwe kufuna obwami nga Ssaabasajja bwe yawa abantu baffe wano ng'omwami Kaggwa Kasibante n'amuwa obwami. Tugamba nti mukulu Kasibante yalidde obwami, kufuna bwami. Okulya eŋŋoma ye mulangira okutuula ku Namulondo y'Obwakabaka yabo kati naye ddala ya Buganda. Kwe kulya eŋŋoma. Kati waliwo okulya empanga. Kwe kuwangula abo badde ovuganya nabo gwe n'osinga ate n'okubira waggulu nnyo. Kye kimu era n'okulya eky'engabo. Kwe n'obakize gwe n'osinga nnyo banno b'obadde ovuganya nabo n'obasinga. Waliwo okuliisa amaaso. N'oliisa amaaso. N'ogenda mu mwoleso n'ogenda ng'oliisa amaaso. Maaso ge galya. Okutunulira ebintu naddala ebitundibwa kyokka nga tolina wadde ezikuba ennyonyi nga tozirina. Naye n'otunula n'oliisa amaaso. Kwe kuliisa amaaso. Waliwo okulya essunsa omutali buguju. Ye muntu ow'enjogera embi. Alina essunsa. Yali essunsa kwegamba ng'ayogera akaayuukana. Aboggoka. Saagala muntu bw'atyo. Saagala muntu ayogera akaayuukana. Tabeereka naye. Buli kimu ng'aboggoka buboggosi. Kati waliwo okulya obwongo. Okulya obwongo ye muntu okubeera awo ng'alina ekintu ky'ayagala ennyo naddala omukwano naddala abaagalana. Oli n'ali muwala n'amulya obwongo. Olanga yenna gwekeredde. Omwoyo gwonna agumalidde ku mukazi. Waliwo okulya mu nkuuli. Okulya mu nkuuli kwe kwetegekera okukola omulimu omunene ate nga muzibu. Nga singa nga bw'onoowandula amalusu mu kibatu ng'ogenda okukwata enkumbi n'okola. Kati mulimu ne bannaffe bano abasambi b'emipiira bw'aba agenda okusamba omupiira bamanyi okukwata mu ngalo bw'oti ng'ogamba oba agenda gukwata.